Putin. Aragichi tatula juzi yabadde nga sinkana bakungu okuva mu mukago gwa Bulaaya n'okuva e Bungereza n'avayo n'adduka emisinde. Aragichi Sayid n'agenda paka munda mu ggwanga lya Buturuuki yonna sinkana President Recep Tayyip Erdogan. Kakati bw'avuddeyo n'adduka emisinde kati wuno agenze munda mu ggwanga lya Russia. Asuubiddwa okusisinkana Putin. Asuubiddwa okusisinkana Putin embeera nga bw'etambula. Aragichi agenze sayidi eyo. Jukira nti Medvedev deputy chair wakakiiko ak'ebyokwerinda ak'eggwanga lya Russia yagambye nti waliwo amawanga agali wiringi okuwa Iran nuclear. Oba biri baabikubye waliwo amawanga agali wiringi. Kyokka Iran agamba nti bye baakubye yali yabisengula dda. Tekinnaba kakasibwa Amerika obanga yakubye ebyaddala obanga Iran baamukubye nga yeekaza. Amerika yakubye n'adduka teyakakasizza byakubye ng'osobola okukakasizaawo. Ojokebere byokubye era okuba kudduka. Amerika yakubye n'adduka kati tumanyi obanga ddala yayukizza n'abimalawo. Kati ne Iran tasobola kwogera mazima. Ye Iran agamba nti nali nabisengula dda mbeera nga bwetambula. Russia n'ayingira olutalo taluyingire. Message ya Iran egenzi wa Putin message ki? Aba Iran bagamba ki Putin? Putin anajja okubayamba tetumanyi naye akyali silent nnyo ayina ebizibu ebimumala. Omanyi naye ayina gy'akuba era mu kiro ekikeeseza olwaleero ayokyezza ekibuga ekiyitibwa Kiev mukaaga bafudde. Russia naye akyaluma tolowooza nti olwo nalwo lwaggwa. Omukulembeze eggwanga etibwa erya Ukraine gwe bayita Volodymyr Zelensky y'omu ku bakulembeze abasinga okubeera basanyufu yagambye ekyo Amerika weebale kukuba kasajjaako bulijjo okawagira eggwanga lya Russia timukakkiriza kuba na nuclear kakambwe. Zelensky yagambye nti oyo Iran twamubagamba dda akutte ballistic akutte zi drone naziwe eggwanga lya Russia batyoyomeza Amerika weebale. Zelensky yasanyuse nnyo nga Amerika alumbye eggwanga eritibwa erya Iran. Mu bintu nga tugenda maaso n'okandi tubirengera we n'ataddeko Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo. Kwegamba gwonyumirwa sinyumirwa. Sawo Sala wali ekawandage nti kwegamba gwonyumirwa sinyumirwa naye kyembadde ngezaako okubanyonyola mbagambye nti abantu bano baludde nga beewaga. Buli omu agamba nsobola ono buli omu agamba nsobola ono kati gana amawanga buli we gajja ne gabataasa babeera bataasizza leero enkya bajja kuddamu kati mubaleka ne beekuba tetulaba ani yaani omulafu ne bamuwangula n'asirikira ddala. Naye kale katusabe olutalo luggwe kubanga munnange lukosa abantu bangi. Yes, olutalo lukosa olutalo si pate si mbaga. Olutalo si mbaga si pate ate lulina abantu baffe berukosa. Babulidde waliwo abali stuck wali mu ggwanga lya Jordan ne mu ggwanga lya Iraq. Bannaffe aba Ship with Us bagamba nti beesige basabaze ebyamaguzi byo mu bwangu ddala okuva e China.